Chitanga mtu yena. Sina mtu kwa nini sasa sikina. Sina mtu yena kwa nini. Munda ndeka polisi. Mwana ni ndeke. Buli wamo. Chichita mutekeza. Weka suku. Mulinda senti. Ndaje bakakasa ne kulunda kuna ngolupa jonga. Gogedde kubeera bweruki. Nti kati ayogera ebintu byatamanyi alinga atasoma. Brian White aliko ekizibu essaawa zino. Ati Brian White bamukuba empiso y'okuwenga. Tategeera bulungi. Essaawa zino Brian White tategeera. Tategeerako ddala tategeera naye nakulaba bw'ati tayinza kutegeera. Ate bakasuka adayogera amannya. Ati kweka okuwenga kwatategeera kuba kati kasuka oba olumba waati. Yagula amayembe Brian White. Ayi buli kimu akiyina talina ky'atalina. Ayina ddungu, ayina lubowa, ayina mukasa, ayina byonna biyina. Brian White eri muntu akkirizibwa kwogera naye kubanga ajjanjabibwa ku mpingu. Ali ku mpingu? Kati Brian White ali ku mpingu. Era bamawulire basipaka bagenzeeyo. Brian White yeegayiridde abasirikale mu nnyambe. Sigenda kudduka wano. Mundeke njogereko naye ne bamugamba tova katanda. Kati lwaki bamujjanjabira ku mpingu? Ati mutemu. Gwe ssabo kiri wali olabye eribeeramu amafuta. Bajjanjaba n'amafuta mu nsi ki? Petroli oli mutemu. Oyo ky'abantu. Ssabo kiri wali olabye ne bazimba. Banenze mbagamba bulijjo omuntu alina essabo mu Kampala oyo mufere. Essabo lirimu petroli. Essabo lirimu jjajja Buddha. Essabo lirimu simanyi kabona. Essabo lirimu wifi. Essabo lirimu jukira Brian White enzijjanjaba abadde ajjanjaba bw'ati. Ng'ogenda alina ekisuuka yakijja South Africa. Yakijja Dubai. Kiringa kisuuka kiringa kibulangiti. Kino mubiri munene weeguti gwa inchi 10. Kati ogwa muri mu kataasa. Eringa jacuzzi. Bino twaba tugamba nti weyoteze mu covid. Weyoteza na mafuta. Kati ayiwamu amafuta ayizo yiwamu ekikopo. Nga mulimu amazzi agabuguma n'ogwamu. Obino kuli obuntu bulinga obukusima ogola. Munywanto. Liri sisabo. Yatekawo ekintu kyawo kyakugeterako bugeteze. Naye Katonda muggulu Brian White kalo towummula. Kalo zuku katandika okutugumbula kalo towummula. Fight hard. Atugumbule Brian White kati yamutandiseeko. Yamutandise kuchukula kati agira nawe wambuka naye makasuku. Nalo byayomba kasuku. Nga wali kala tandise okutugumbula. Kalo tanabako yaka fight hard kalo fight hard. Nalo fight hard. Kati bagaga twesibako baji. Kale bagaga bote tulina base bako mu mbeera yonna ogamba otya mulungi atola kusebya track ya back again mu nsonga ezenjawulo kulo tugenda tutunulira ensonga za mwana mulenzi musajja mukulu Brian White oba omuyite Jajja Brian oba abera Jajja Lubowa Brian omukongozi ensonga zonna yazikwasaganya ayina essaba ayina ekkerezi ayina buddalism ayina ne tempo kwegamba bayita Bahai tempo Bahai tempo beramu abezikiriza benjawulo mbadde simanyi njiraba wali eri wakatuliki munamusobola okugenda mbadde sikimanyi mulimu abantu buli ddiini egendawo. So Brian White wetwogerera ali ku kitanda ali ku ndiri yevuddeko awaliwo embeera yabeeramu mu maka gaawo ey'entiisa omwana omuwala eyatwala obulamu bw'omwana omuwala agambibwa nti yabadde ne girlfriend we waliwo ekyatulika ne kibakuba omwana n'afiirawo ate waliwo n'awadde mpulira bagamba nti tubanja olulimi lw'omwana tebalulabako tebaluziika kati kuba ti kalo tatudde mbotawumudde fight hard kalo tulina sula flexible tugenda tunulira ensonga nakweggulo Brian White abadde ku kitanda nga mukambwe mukko oba bukambwe oba buki n'agamba nti nawuliddemu erinnya kasuku nengamba kanoonyeko kusula flexible ono yamanye ebyomunda ebiva side eyo ogamba otya sula flexible buli mutya abatulaba yenze sula flexible oli ku celebrity track wetuti wetubeerawo mpola tutangaza ensonga ez'enjawulo mu mbeera yonna kakati obadde obuuza ki muganda wange tugenda kutuna nsonga za Brian White Brian Kirumira Jajja Lubowa Jajja Ddungu Jajja Kiwanuka Brian White yabadde musawo muganda kuva 2021 mu gw'omusanvu awo we yatandika okusawula nga kyeki mutwala mu kusawula owaayi anti kati
Brian White ebizibu byamutuukako byali bingi. Luli we yakuba omuntu essasi mu 2021 ojjukira omuvubuka gwe yakuba essasi awo ebuziga gwe baali bayita Victor Bitwire. Victor Bitwire gwe yakuba essasi kati bamugamba guno omusango gwebala mu gusiba. Era in fact yamala nanduza n'agusiba kubanga eruzira yavaayo teyabeerayo bbanga ddene. Ye mwenye yagusiba. Bwe bamugamba nti kati olina okubanga ogula amayembe otandike essabo sibe emisango. Kati ndowooza yatandikira okusawula obusawo bwe ndowooza n'akuguka. Yagula amayembe Brian White. Ayi buli kimu akiyina talina ky'atalina. Ayina ddungu, ayina lubowa, ayina mukasa, ayina byonna biyina. N'emisalaba agiyina. Buddha. Babuddha n'abalina. Buli kimu ky'omanya ekisinzibwa. Eno bwe bigaana mu Buddha ng'adda wali ng'adda mu katuuti. Ne Brian mufere ebbanga lyonna era akulidde ku bufere era atambulidde ku bufere. Lwakuba nti kati ekizibu ekimulika essaawa zino kati obufere bwe bwatuse kati buweddeyo. Tekyayi muntu yenna ayinza kumuyamba kati. Era wenzijidde ku mpewo by the way tebamukkiriza kwogera na muntu yenna. Era ne interview eyo okugikola. Bayise mu security okugikola. Kubanga ensonga lwaki nti teyina manyi tulina abantu mu media muno naye nga munaye tetubamanyi nnyo kiwanvu nga bamu baana baba general bamu baana baba major kati ye ng'asobola okumanya nagamba ono Thomas yaliyo Thomas mwina kakakwate okitegera n'okola interview mu ngeri bwetyo. So Spark yagikoze era teyagenze wantu walala wonna. Naye njagala okubagamba nti bino byonna okubaawo ne information okufuluma yayita mu security. Okola ki? Abantu okutandika okukitegeera nti omuwala simanyi mafuta gamukubye simanyi bamusaddaase byonna okuguka amatu. Information the first call yayita mu security. For kubitegeera kubanga sagala bamu kubogera mannya naye nga bakuba essimu nga bakubira media house emu ne baginnyonnyola ebintu nga ebikoze eki webibaddewo. Kati Brian White bino byagamba simanyi omuwala yafiira wano. Omusajja oyo alina obuzibu bumu nti ali mu kintu kati kyatategeera bambi. Yazze okuclarifyinga ku mbeera eriwo nga tasoose kulaba byaliwo abazadde bayogera ki. Okitegeera kati ali mu kwagazaako kuwambagatira ebintu ebingi n'ebyatagenda kumalako nabyo kubanga agamba mutata w'omwana famire emukoze bubi nnyo kubanga temubeereddeewo mbwe abadde agisapootinga simanyi taata bamutemako olugalo simanyi ebyo na taata yabitugamba nti taata neddala oyo taata for now kubanga nze nange sinza muzaala kuba ebigambo omusajja byayogera oyo gaye yavaayo oyo n'agamba ye taata w'omwana omuwala taata w'amagye ebbombo nindoza bano bayita batya bakurutu ndowooza. So tata yabitunnyonnyola ebyo byonna engalo yafuna otya obuzibu mu mbeera yonna era Brian tata n'atugamba nti yali ayagala muwala wagenda amujjanjabe. Kati n'akola ki n'amunoonya nga tamulaba najja kubanga ye yali akitegeddeko nti muwala wabeera ne Brian White jjajja Bbuula. Kati najja n'amugamba nti omuwala tali mu position ekuwerekerako ebbombo okola ki ogenda okufuna obujjanjabi wabula kankuwa emitwalo 15 ogenda ofuna omujjanjabi akuwerekerako ensonga ziggwe. Nze divorce toyinza kutandika kunishiatinga ku mwana owange ow'entumbwe zange mbutaliiwo mulwadde talina maanyi otwo tumuluma ngende mpangisa omuntu omulala mujjanjabi nga gwa ngamba nze si taata nsinze nsaze wabula Brian gwe gwanishiatinga ku mwana gwanegotiatinga that ekyo kyali kikyamu. Kati Brian obuzibu bwalimu leero nti awambagatidde ebintu bingi nti bwe yajja mu mwaka guli biri engeri gy'amansaamu ssente biki okusinziira nga ye agamba nti yawola gavumenti mbuzi yatuukirira abakulu n'awola gavumenti ssente meka nange kye neebuuza naye gavumenti temubeereddeewo okitegeera kati olutalo oluliwo nti ayingizaamu abasajja ab'amaanyi batagenda kumalako nabo. Walabye ejjo mukatambi ng'agamba nakona ku ghetto structure wewera ku ghetto structure tumanyiyo abantu babiri prominent people tumanyiyo Emma Kuteesa Major Emma Kuteesa ne General Damulira simanyiyo bandoza mitendera jejo Major ndowooza beebo we batu bali mu ghetto structure. Kati Brian bamutomeza
okitegera nga tanaba kubakundiri wano ng'akyali Dubai mu lodge ne bamugamba tugenda mu campaign 2026 naye jangu okumewumatiza ejjajja akwase ghetto okitegera era ne bamugulira okatiketi musajja watuuga n'engeri gye yajjamu ojjukira kubanga twamulinda ku kisaawa paka ssaawa nga 8 ez'amawulire yatuwa kasanvu 5 press conference yagikolera mu mmotoka twagikolera wali wansi mu parking ya next meeting nga talina ssente zawa b'amawulire ye nyini yajja ndowooza oba yajjiranga mugugu kubanze namulabulabi ng'ayambala ng'atuula mu mmotoka paka emmotoka n'agamba kakati bannange mujja kudda enkyala okakananga emmotoka evuze paka naggulu mu parking era we yatusanga okitegedde kati Brian White yalina ebizibu bingi nti kye bamusomera nti ajje yeekwate ghetto kubanga yakolako awakening the youth from poverty kati nga balaba nti amaanyi ago ndoza yayinza okuwasaganya ghetto agenda okudda eno nga damulya mu ghetto mwali ema kuteesa mu ghetto bakiwamba dda be bategeerera ghetto structure tolina kyogambayo kati ensonga gye yateesa okugamba nti abo bwe bali kunnima empindi ku mabega ayina omulala ayina era sekita endala gye yayogeddeko nti waliwaawo gubaawo obwa education ekyo kikyamu yabadde agamba balamu kyeki kye nkugambye nti kati ayogera ebintu by'atamanyi alinga ataasoma Brian White aliko ekizibu essaawa zino anti Brian White bamukuba empiso ey'okuwenga tategeera bulungi essaawa zino Brian White tategeera tategeerako ddala tategeera naye nakulaba bw'ati tayinza kutegeera ate bakasuka adayogera amannya anti kweka okuwenga kwatategeera kuba kati kasuka oba olumba waaki tanaba ku wantu wonna kukuvuma ye jasaali bibi akola bibi journalism we kakati oba oyogerako waaki atakulumbye so Brian White bamukuba empisa ewenza kati mbadde nkujjira Brian White waali tebatukkiriza kwogerawo lwaki for security purpose kubanga amagye ge gamuliko ali mu ddwaliro liri Ntebe era ne bali ntunuulira lwa miti ayina we yabadde ku TV nga nagenze bwe bajjaawo nenjogerako ne Brian White that is nonsense Brian White eri muntu akkirizibwa kwogera naye kubanga ajjanjabibwa ku mpingu ali ku mpingu ojukira kyatuka ku sipapa mu 2017 bamukubira ekkololaawo nga bbya wala mpa ekikubira ky'omugagga n'omukutwala mu ddwaliro ne bamujjanjabira ku mpingu kati Brian White ali ku mpingu era bamawulire basipaka bagenzeeyo Brian White yeegayiridde abasirikale mu nyambe sigenda kudduka wano mundeke njogereko naye ne bamugamba tova katanda naye Brian White kiki ekimuluma ye kati Brian ekimuluma agamba nti ali disappointed ne government eki kyamutute ku ndiri kati mbwe kyamutute ku yafuna injale naye mbwagamba gasi yamukuba amagulu naye omukono we yabadde agamba mbu simanyi omukono nga gwasigana okukozesa ennyo omulwadde nalabye ng'akola omukono omulwadde gubaga ati gasi yagukuba ne gubuukako ne gudda lwaki gw'osinga okukozesa wooti ng'owaga ningamba musajja oyo mumwegendereze ayina ekitali kituufu naye Brian White akaseera kayitamu kazibu nnyo ge mazima kubanga terina omuntu n'omu agenda kumuwuliriza bali abasajja balumba bajeno damulya ba ema kuteesa bala mu baani bali abasajja balina authority ku ggwanga lino kati balina obuyinza balina amaanyi balina ne ssente Brian byatayina kati leero ndi bwe yawola gavumenti nga bwagamba oba bye bamuwaayo obanga kyetwandise oba token of appreciation bamuwa abasirikale okitegera abasirikale babayina era ne uli mu podium biki yalinga abayina okitegeera kati agamba nti bannaye waki temumbeereddewo mu kaseera kano akazibu teri ayinza mubeerera muzeeyi ali bize teri ayinza mubeererawo muzeeyi ali bize tabimanyi na kubimanya kati bamukuba ennyumba kisiiri agenda kufa kisiiri Brian White we tutulira mu covid wayo twali wana abawala bava n'agamba nti yabakozesa biki n'essaawa zino kati sagga kuvawo akasente bwe kamuggwako ebizibu bijja kumu kiki ati abigasse Brian White story yojjuka biri ebyamutuukako Stella Vivian ani abakubi embuto ezitaliko buyambi ne bamuyita mu kakiiko ka parliament abitebye ojjukira bulungi nnyaka lwani eddembe ly'abakyala n'agwa n'ajjayo mufaliso n'akuba mu ddiiro n'afuna olesirinda yagijjawo okuleekaana ne bagimukuba mu ddiiro yali yagaasa wa oxygen yali yagaasa oba yali yaki afa omusajja afa taasulewo taakeese namwe akaba mulinderindeko bambi awone kati
kyebakola mistake gye bakola luli tebagala kugiddamu kubanga luli bamugamba nti kale kawone ngeri gyali kusiirinda we yabanga afunaafunamu olungubanguba yadduka Dubai okitegedde ne bamuyita mu palamenti ne bakola biki ne bamunoonya gayayiseemu dda kati leero bagambye anakata kati lwaki bamujanjabira ku mpingo ati mutemu gwe ssabo kiri wali olabye libeeramu amafuta bajanjaba n'amafuta mu nsi ki petroli oli mutemu oyo ky'abantu ssabo kiri wali olabye ne bazimba banenze mbagamba bulijjo omuntu alina essabo mu Kampala oyo mufere amasabo tebagazimba ku mizigo tebagazimba ku Kampala amasabo gabeera Mukono Masaka Matuga Mende Kyotera Lakai naye omuntu omusanga e Makinde Salama Road ng'alinawo essabo Brand White okwero bakubali bajjajjaffe bakatolo bwama nti yalina ebintu bye wabikuumira oyo yesolo oyo tumujjamu mu bino ebyaffe bye twogera Mungu amuwumize mirembe ne bano ba Brand White gwe tubale tumanyi Brand Kirumira nga talina wadde akamandu akabibibi ayina essabo oyina essabo ku kifugi essabo lirimu petroli essabo lirimu jjajja Buda essabo lirimu simanyi kabona essabo lirimu wifi essabo lirimu ne home theater essabo lirimu ne disco lirimu n'endongo essabo lirimu ne jacuzzi eryo ssabo lyawa kati ekyebuuzibwa ono omwana yafaaki kati kale enfa ya kale ebuzaabuza kubanga Brian agamba nti omwana teyafiira wuwe mbwera we yafuna amafuta we gamukuba ne bamuddusa ku Salama Road wali waliyita Mabirizi mukwano gwange andaba wali wa mukyala Mabirizi oli bamuyita mulerwa azaalisa buzaalisa kakati mukyala Mabirizi bikwatagana bitya kalo yali ajjamu lubuto yali agenze kuzaala oba kati tebigatta bulungi okuva Brand White wasolo wali ku Badongo mita ziri 5 okutuuka ekiruddo okitegeera okuva ku Badongo paka ewa mukyala Mabirizi kilomita wanene wawanvu lwaki mwasalawo omuntu ali mu mbeera enzibu okumutwala mu lugendo oluwanvu ewa Mabirizi mufati okumutusa wali mu mita 5 ekiruddo why bali ku Badongo mpoza Brand White oyambukira ku Badongo oyambukira ku Badongo just nyana mpindi n'ekiruddo hospital otambulawo just olba olengera nawo lwaki oba omutwala yiri eri ku gundi kuleekana ate n'oyambuke wa mukyala Mabirizi gy'omanyi nti oli mulerwa azaalisa buzaalisa mu bufunzo omwana teyafa gaasi kakati omwana enfaaye ekisooka ebuzaabuza gamazima kalo baamwokya naye engeri ebiwundu by'engeri gy'obirabamu birina okuba nga gaasi we yamukuba oba ne bamuyongera ne bamuyiira amazzi ng'onooyiira ekitiko ne sizimbuluka bwekiti okitegeera kati n'omukwata n'omukwata bwoti n'omumamirira amazzi ng'olinga ayokyayo amafuta gaveeyo jukira Brand White enzijanjaba abadde ajjanjaba bwati ng'ogenda alina ekisuuka yakijja South Africa yakijja Dubai kiringa kisuuka kiringa kibulangiti kirina omubiri munene weeguti gwa inchi 10 kati ogwa muri mu kataasa eringa jacuzzi bino batugamba nti weyoteze mu covid weyoteza n'amafuta kati ayiwamu amafuta ayizo yiwamu ekikopo nga mulimu amazzi agabuguma n'ogwamu obino kubi omuntu bulinga obukusima ogola mu nywanto bamunyika mu mafuta onogayo ejukira tata nagamba omusajja yamunyika mu mugundi n'amubikako ekintu anti kati yenzijanjaba yaba Buda ekola mu Uganda tekola teriyo mafuta okitegeera mu Buddhism otuula bwoti n'okola bwoti okwegombera okitegeera kati okwegombera ye Brand White yakitaminga mu ndowooza mu mbeera ndala nga gamba kakati ate tekikoma kwegombera okola bwoti n'ogwa mu jacuzzi kati eyebuguma jukira yemu otufuta kati n'ogwamu jukira liri ebbugumu n'akusulako kibulangiti mu dakiika 3 eminyira giba gikuweddemu kati eyenzijanjaba teriyo kati omwana yatwala taata we wa Brand White mu ssabo no taata yatuuka atya mu ssabo taata entuuka engeri yatuuka mu ssabo
yesiba ku muwala wobeerawa kale obeerawa mbeera awo waggulu awo ku badongowa mwana wange obeerawa kuba Dubai omuwala yali yavaayo kuba taata yakoma okumanya nga omuwala ali Dubai naye weyavaayo kirabika alina omuzigo naye agenda okulaba n'agamba naye nga bamugamba abantu b'okukyalo naye omwana wo nga tumusanga nnyo ewa Brian White nagamba omwana owange nalobwama owefumbe kizibu kati nakubira omwana namugamba kale obeera wantwala woobeera omwana namuleeta paka wa Brian White taata aba yakatuka bwati Brian namubakirawo esweta namuga bulijjo nkunoonya yego taata wona omuwala jangu oyina amajini taata w'omugenzi we yatuuka wa Brian White nga yakajja bwati Brian tanamubuuza nti gwani kasomola yamwanjula nti jajja ono ye taata namukwatira weta namuga yita bulijjo nkunoonya n'agenda mutwala mu kijjaguzi nabako kibulangiti taata yali afudde taata agenda kulaba nga satasa namugamba jeni lifuluma ngeni wamubempi mugongo fuluma kutata naye asijja kudda nga Brian abise omuntu abise omuntu kati namuwanjula kende nabega mungerezako empyate bempi mugongo kutata naza gwaki bana kiki ekinkubya misambwa gifuluma emisambwa gikola ki gifuluma kati awo wali obuzibu nti enzijjanjaba teriyo enzijjanjaba eyo nfu yabwewusa yabumba tutu yabufere era nze banaye njagala okubeera no divorce okugamba ndi banaye tubadde tuferebwa ebbanga ddene abantu abo beeyita simanyi nze nkulembera abasawo era nze nkwata abasawo nze nanyini basawo lwaki temuvayo ne mwogera ku mbeera eno esaba mugende mulikoone tebana bali awo basirise bali awo bonna bonna emimwe balinga gye bakutta obukwasi oba Brian yewandiisa mu kibiina ate yewandiisa wa bo bukulembeze ani abatwala bironda bweronza ani abalonda kugenda kulaba oli akayanira simanyi ono nze mukulembeze ono akayana nona bali awo bali disorganized tewali basawo baganda bagenzeyoko tewali ate ani gwe twalabye nze wali wensiiba ku badongo tewali terina musawo yenna yavuddeyo nakondeminga ekintu kino bannange muveeyo mwabeyita abakulembeze b'abasawo abaganda muveeyo abantu bali bagenda kubatta kibwetere bwati bwe yayo ky'abantu wano kibwetere bwati bwe yayo ky'abantu abantu basaddaasa abantu okitegeera naye abantu tebavaayo tebakondeminga bintu bino nze nafunye omukisa sayingidde musabo nayogeddeko n'omwami omu bamuyita kasiko mutaasa nga njala okumwebuuzaako ku nsonga zo namugamba kale gwowe ennono ddala essabo libeeramu wifi lirimu omuthyeta musajja kasiko mutaasa namugamba ape ku ssente njamugamba kubanga ennaku zina nti abadde biza alina ejjaguzo liri eyo kugundi ku nnyanja teyampadde budde bumala kwogera naye yaŋŋambye wamubuuzizzaaki nemubuuza ne mugamba mwe abali mu nnono mwe muzze mwesowoddeyo okulaba nga musomesa abantu ennono essabo bino biki ebirina ddala executive birina okubeera mu ssabo yabaffe essabo lirimu wifi ogenda okulaba mbu waliwo engoye enjeru wano waliwo buda ebyo bibeera byatandika ddi okubeera mu ssabo naye naŋŋamba teyampadde budde bumala naŋŋamba ajja kunnyonnyola kale ne mmanya nti kale oyo ye ajja kunnyonnyola ng'amaliriza ejjaguzo ne kati bano abeeyita abakulembeze b'abasawo abaganda bali awo bali mu kufeera bufezi bantu muntu kyabeera ati ye musawo omuganda naye nga neewuwe teri ssabo talina wadde akasabo talinako wadde akamandu akabibibi jasi ekitundu kyalina alina ebibbo n'obumindi yabugulaawo kibuya mu katale naga nze nkulembera abasawo yenze naye genda owuwo mubuuze obakulemberawo era essabo lyo liri luddawa tulage ku ssabo kale ajaga oyagala ki okitegeera agayiwanga biba bifuuse bizibu so tulina obufere bungi nnyo ate abafere bakolera bakwatagana ne gavumenti eno kati kizibu nnyo kuba singa tubadde nga twagala ensi entuufu twagala emirembe entuufu twagala ebintu ebituufu ebirambikiddwa obulungi ababeeyita abakulembeze b'abasawo abaganda
bandi bali bavuddeyo dda ne baklarifyinga ku ma TV ne bakola interview ne bagaba nange tuvumirirwa ekyo ekiyitirirwa kye ekyazimbibwa wa Brian White eryo si ssabo era ne batulambika bulungi nnyo nti essabo libeerawo eriti ne kakati bonna basirise baga ate bwe nayogerako nange ne bambuuza eriyo liriwa okitegeera bali awo bali mu kufeera bufezi bantu omuntu otobeera omukulembeze w'abasawo abaganda nga tolina ssabo essabo tolina na mandwa gw'osamira ddi yaani yakutuza yaani akusamiza talina de kalubaale wadde akabibibi nekyesobola ki mindset kye baazinga mu bannayuganda nti oyo womulabako emmandwa zibu oyo atambulyako emizimu n'emisambwa n'amayembe n'ebiteega n'ebiki naye nga woogenda n'omubuuza n'omugamba owange nnyabo oba ssebo gwakulembera abasawo abaganda gwe owaaye ekigwa kyo kale kiri luddawa gy'oyinza okutwala abantu ng'olwokusatu kale tukube ku mbuutu kale tukume ku byoto owange abalwadde bo abakongozi bo bakuŋŋaanyizaawa obakuŋŋaanyizaawo ajja kwebwalabwala akubulankanye nze ngenda okubagamba abantu abalina amasabo mu Kampala bafere amasabo gaba geesudde ebitundu nogenda osanga omuntu musimanyi wano ku miti ya Nalodi ayinawo essabo Masaka naye ng'ogamba ddala ssabo ddala wano waliwo essabo wano oba jasi buli mukubba bubbi bantu kivula abasirise kati bayinza kwogera kintu kyonna bamanyi obwo bwe bukodyo mu babbiramu abantu Brian White abadde nga akuwa abantu nenga ekikuba nsiko kamu kitundu Brian White abadde akola atya ekikuba nsiko jagala jajja ntuuse ndaale jajja kamu kitundu wali nga tunayogera na bizibu byo nga wakatuuka okukebera consultation kamu kitundu negoza abadde akuba abantu bameka yafunza atya abantu n'abategeeza nti ye musawo ati era kusiza ku interview ye agamba nti nze mbadde ne manda zange manda zuweya wazijjawa okitegeera Brian White tabeerangako musamize Brian White si musamize Brian White mufere saabafere si musawo muganda Brian White si musawo muganda tabeeranga nako yadde nejja singa womanyi nti mu Uganda wano kasofuna security nobeerako ne ssente awo nofuna ba area DPC police nogi compromising awo ng'okula by'oyagala ate ananagamba kana nakuwaabira kasofuna abakwasaganya ebyokwerinda mu kitundu omwana nga bamwanguye omuziika omwana bamuziika balinga gwe bakukusa obukukusa atali musiraamu ne muzika mangu naye Brian White ngenda okumugamba ekintu kimu Brian White ebibye biweddeyo kubanga passport eyo bagitutte mukazi we ab'ebyokwerinda bamuyina naye bagenda mutwala mu kooti ye first suspect bujafumba amazzi agakola ki ago ge bayiwa mugundi mu kijakuzi kati kabamubuuze amazzi bulijjo govumba paka ennya buli lunaku ku muntu omu paka 8 paka 10 ogafumba lwaki mukolokota embizzi muno you have a case to answer yabadde afumba amazzi gano ge bateekamu ne bababula abantu kati ajja ayogera amazzi bulijjo gofumba ofumba gaki yakwata ekikuba nsiko akakamu ekitundu yakwata ekikuba nsiko babayita batya ikabona babayita baani bakongozi ye mukongozi omukulu oba walaba nga bba batandisa ebintu bino ebyakalokokalonzi waki tewadduka ku poliisi n'omuwaabira waki wasirika otegeze poliisi nti tulina essabo omusajja azimbye essabo naye siritegeera liri mu wifi liri mu disco ekiro akuma omuliro ne gutuntumuka essaawa liri mu wifi yagijja gundi butuluuki ya oledo y'amaanyi mulimu wifi mulimu home theatre musabo lya Brian White mulimu TV musabo mulimu kateni zo ze banyiga ne remote ezitambulira ku remote bweziti musabo lina VIP wing okitegeera essabo bakuwa ne chai nga wakatuuka ekyo kiri okay musabo baliramu essabo kiri bakuwa breakfast ne lunch essabo kibwotula ng'osazeeko bwoti liri sissabo yateekawo ekintu kyawo kyakugeterako bugetezi naye aga katonda muggulu Brian White kale towummula
Kalo zuku katandika okutugumbula kalo towummula. Fight hard. Atugumbule Brian White kati yamutandiseko. Yamutandiseko kyokula kati agira nawe wambuka naye makasuku. Kasuku. Nalabya yomba kasuku. Nga wali kala tandise okutugumbula. Kalo tanaba kwewaka fight hard kalo fight hard. Nalubu fight hard. Nalubu babera bagundi. Siba mamba. Babera bafumbe. Kalo nalubu bwamira Brian White omubwamire nga talina jaddomu buli wadde omubwamire what fight hard kalo fight hard towummula kalo nalubu towummula kati otandise okutugumbula tugumbula Brian White tugumbule ayogere yakuttira ki waji wekyetaaga kati bino byatandise akola atya kalo amutugumbula mubuze yamuttira ki atuge Brian White yamutugumbule Brian White oyo kati yatandise okwekwasa mbune Bobi Wine ayina essabo video yino mbune saha ayina essabo bino byogedde mu video yagayo saha ayina essabo Brian White ayina essabo bannange ningamba uno ngagamba omuntu ayinza okubawulira kunze mama fina nze ndi muntu wawago nze ntambula ne bajjajjabange be bankuuma genda kakati mugende mukwatire ekyagulanyi naye ayina essabu ndowooza mwagikaaba gende wasaha buli omu ayina essabu lwaki mufuula omuntu ne muvictimizing okumufuula ensi yaffe tetulina wantu omukono ngaaguwuuba nnyo kati guno omukono guliko bandage owuba bwaki bwotyo ati guno ogulaba omukono gwabaddeko mpingu neyegayirira abadde bamusibidde wano kukatanda neyegayirira abasiikigeza awatali kamera badde bamusibidde bamusibira ku kitanda bamusibira ku kitanda bamusibira guloza beyamannyo weno ono yawedde jukira fayiro ziri zonna kati zivuddeyo bwe bamusiba luli yaleka agulidde abasibe TV ati byayina okukolawo mu kaseera ako jasinga omanyi publicity biki kati bino kati tebikola fayiro kati bazikuŋŋaanyiza bali abawala ba Vivian basiteera byawange embuto ezitaliko buyambi emisango gyonna bagizuukusizza okulwanira eddembe akakiiko ka palamenti kali akalwanira eddembe ly'abakyala bamuyita jangu weewozeeko bannange nadduka kati passport bagimuggyeko kyokka ekyalinaku bagenza okebera passport nga yakatambulako Dubai wokka yatugamba yava Italy wagendayo ddi wayita mu kisenyi balimanyi mu Italy awa tamanyi na Italy abazadde be ne bali mu Italy talina n'abazadde tetumanyi wa gye bali sina ba Italy Brian White agenda nko Italy bannange n'omulundi gwe ogusooka okufuluma eggwanga lino yagenda Dubai neyekweka mu lodge bandi bade tugamba nti yadde ewaabwe Italy naye bakebedde mu passport ensi yali afulumyemu gendamu Italy Dubai yagenda Dubai n'abeera eyo tayina awalalawa yagendako n'ebusiya n'agenda eri gye yatwala zali yali waluwa endowooza aluwa n'abo abantu obugaali kati yabadde agamba nti nze ntambudde nnyo mukebere mu passport yange bagenza okukebera mu passport ng'atambuddeko Dubai era ne bayomba naye n'ayomba n'abasirikale ganze nagenda aluwa nagenda ebusiya nagenda ettirinyi nagenda ekoboko nagenda amudingi awo ng'atambulako ngagamba atambuddeko byonna bubiina kubeera mu passport bamugamba kalo towummula ne tumanya nti kati kalo yamuliko bugambye tugenda kuzuula ekituufu omuwala yamutugumbulidde ki obusamize bw'ekifere bungi mu Uganda wano lwaki abasawo ennaku zino batugumbula abaana obufere ogamba obufere bungi nnyo mu Uganda wano mutugumbule mutuge abantu baagala obugagga obutali bukolerere abantu baagala obugagga obwokuwa okitegeera naye nze mbagambaga Katonda mu ggulu leero mu Brian White leero kacyanga olya busujju leero walidde butanga nze nkubuulira leero kino takivaamu kacyanga lya busujju leero yalidde butanga kino tayinza kukivaamu kubanga fayiro kati zeekunuuma nagamba waliwaawo gwe baawo obwa minisita gwe balondandoza mu education nagenza okukebera mu education nengamba kale minisita wa education ye maama Janet Kadaha Museveni state minister
yono musajja ye Peter Ogwanga in charge of sports. Then owa higher education ye John Kristo Muyingo. Then kakati ani awo ayinza okubeera mu kaliba nemanya ati abadde ategeeza balabu nti balamu yamukola ki ati balamu kuvadde nga waliwo nazo hidden battles gutomanyi nti omanyi yagana n'awalampa abanene abali mu gavumenti muno tosobola kugula lutalo ku Captain Michael Mukula n'osigaza emirembe yabeeraawo silently musajja silent man ojjukira bulungi nkwagenda awe gundi awe ekibuli nze omu ku baali baagala okumweyimirira nga bamukutte ogw'emmotoka ng'atutte emmotoka ya Captain Michael Mukula nayomba bubi nnyo emmotoka nagigula ninga emmotoka yitagigula emmotoka yali ya Captain Michael Mukula emmotoka yali ya Captain Brabas yali ya Captain Michael Mukula naye nze njala okubagamba ekintu kimu obufere kati butuuse tubukutte ku kajiti obufere bwa Brian White yebadde yayita Jjajja Lubowa olumu Jjajja Mukasa yabadde yayita kimusabo Jjajja Lubowa nekisinzira ani azze emisana nga Jjajja Lubowa ekiro kiwanuka ekiro nga abakiwanuka akyusa amanyi era ng'agenda eri behind the curtain n'ojja kati gwe n'ofukamirawo ati kati babadde basawula batya nga wogenda musabo bwoti bakuba mafuta g'emmotoka abasooka kubuuza oli wa ddiini ki tinze ndi musiraamu wali ogeragenda wali nene kati nosooka n'oddayo wali gundi ku kabenchi n'otuula oli mu kiti nze ndi mu Kristo wali mama Maria abeerawo n'ebirala kati nga Brian yabe awetere eno wati mu curtain ngagama era bana bawala be bakutta babiri bebadde batwala abantu okubalagawo okusabira kati ng'ofukamira wano n'osaba eri mabega Brian awulira ate nga bakugamba nti olina kusabanga nnyo feno waffe tetusaba mukama ng'osaba eri ng'alina kalikoda ng'awulira ng'akakutega bwati nze kindeese wano omusajja yagenda njagala omulimu bannenyise ku mulimu njagala gundi afe ng'ovaayo kati nga bakuwa ennaku paka ojja kudda olwokubiri batunule mu nsonga zo ogenda okudda Brian omusanga waawo naga mbadde awe badde Itale naye bajjajja bandaga nti omusajja Umaru mwayawukana nga bannange otegedde otya nga bwatyo bwakola jjukira wabisaba nga ali mabega wa curtain nga abawulira kati bw'okomayo ennaku 3 z'abaakuwadde nga buli kyakugamba wakyogera wali nga bannange Jjajja Lubowa basaba ng'oyatula eri tali kaama saba ng'oyatula Jjajja Lubowa obitegedde otya kakadde nga Brian bwagamba kati ye kyabadde akola ayawuzaamu kugambye essabo yali partitioningamu kati ye ng'abeera eno gwe n'ojjawo n'osaba ng'atudde yawuliriza alikodinga kati olumala ng'alikodinga kati nga gwe bakuzzayo wabwe kati ojja kudda olwokusatu bakuwa appointment y'olunaku ojja kudda lwakusatu omulala juga ye atambulirira muli bwati n'ava wano abeera wano n'asitama n'awulira omukatuki byagamba juga ne magali olukubo we luti olwetoolola bwe luti kati n'agenda wali ew'omusiraamu gwe atambulire nti omulala kubanga olubugo za bbulaaka kati n'agenda wali ew'omusiraamu era n'akwama n'otandika kakati Seeka Yunusu yatwala ettaka lyange biki ng'era nawe akulikodinga nakuwa olunaku n'okomawo ogenda okudda omusangawo naga mbadde gayaze mbadde nina akataka kengula naye bajjajja bandaga ng'akuba nnyo wano bajjajja bandaga Umaru oyo akuli bubi bannange Umaru bannange Jjajja Lubowa obitegedde otya kumbe byonna yakola ki yakulikodinganga kati bwe bufere kirumira Brian bwabadde ng'akola mu ggwanga muno naye olwaleero obufere tugenda kubulinnya ku nfeeti oyo omusajja bamuwa ebbeetu oyo omusajja yakola ebintu ebyekisiru mu Uganda wano 221 yakola buli kimu ky'omanyi ekintu ekyekifaka kyonna ekyekisiru ku baana baffe ab'obuwala yafunanga zi 5 saamu ku baana baffe ab'obuwala awo ku podiyamu awo nga bateekako nga 5 ennuma eryemu mu lulyo jamuno n'amanya n'abawaayo $10 $2 $3 mugende basiteera abo ne ba Vivian abaana ne bafunanga embuto abaana n'abatwala eyo Arua musimanyi bagenze kugaba bugaali n'abebakangako muzi wooteri n'abakuba embuto ezitaliko buyambi nakuba abaana abo amasasi yakubawo gundi Victor Bitwire nakuba esasi waawo n'omutala wano kwayo ekikke
ne bamulongosa ne bamugyamu essasi ndowooza yafa n'okufa kati all in all byonna kati agenda kugambe kati nze obulamu bwange n'amaanyi gange gali mu kkalo nalubwama tawummula tugumbula mukama kitange taata hayi kalo tugumbula tandika okutugumbula towummula fight hadi kalo nalubwama tugumbula Brand White tuguma Brand White tulina okumanya wafira ki munnange wafaaki wafiira bwerere kalo tugumbula teweraka fight hard batugumbule jajja Brand White mutugumbule jajja dubi amanya badako samanya manjo nokusata badungu kulokusata badungu era nga abantu tebajja na sente jajja dungu bajja na mbuzi ndiga dungu ayiga handi gale ojja nakola ku bizino gamba leta mbuzi okusiza ku byoyina ati embuzi yebuze ebizibu byonna nogenda n'ogireta ya bulaga wogireta ngamba ha bino ate binene ogenda kuleeta ndiga ebirigge nakutuma endiga osigana genda oleeta endiga ebirigge byonna ebikwate Brian abadde mufunyo Brian ye amanya talina mpewo gwe yatuka n'okugamba mama wa Kalo genda oyo kyabalongo genda yamuwa amafuta yagamba mama wa Kalo yamugamba amafuta funa amafuta ogenda ofuna awantu otemewo ogirawo ngaakanya osooka oyiwewo otekewo gundi bipambapamba ebigoye obiyiweko amafuta kadde n'otekemu abalongo nabo bayiweko amafuta abaana then obeerewo bwoti okoleeze bajje nga tovuddeewo kubanga wovaawo bajja kuba tebayidde kati nga kamuteze jukira petulooli bw'oyiwako bwoti n'abalongo oyiwako naye wennyini ayiyeeko okakalaga ekifuba kyonna ng'okibandudde nga nawe wabaakubase kati bye yali akola ki bye yali agamba omukadde naye omukadde n'awuliriza nagamba sijja kwokya abaana bange ndi mukyala muganda kati bye bimuluma obutokya baana bamujemera Brian White kuva dda ng'ayagala obukulembeze nga kugamba ata n'onooma nga tebamunoomera kyovulaba byebyo zijja kuba nga update naye nga Kalo towummula bwezisobe ziri okuva ku side ya Brian White Kalo towummula kati bw'ava mu ddwaliro addawa Luzira osobola okudda n'ewaka Luzira kyekyatekeseza abasirikale gwoze waki eddwaliro tetulyogera for security purpose teryakkirizibwa kugendayo yadde omulabako omulabako ngaano mutemuba mulaba oluva wali bwati era we yamaze okukola interview n'azaako akakono tebayinza kumuwa chance yakubiri kino kye balina okukola mu 2021 ng'awadde bali basitera ne Vivian embuto ezitaliko buyambi nene bagamba kale kasooka awone simanya alinamu leukemia simanya alina pressure lusanasima ne bamuleka ne mwayi wanaawona ajja kujja mu kakiiko ka parliament abitebye maana we yawona kasasirinda yaggwamu yadduka emisinde paka Dubai ne yekwekayo kumpi ndowooza emyaka ng'ebiri ng'ali mu loogi kati bagambye luli yadduka kakati abasirikale ne babayiwa mu ddwaliro era wali eri maje bakuuma kifeesi mubbi mutemu era olwamaze okukola interview akakono ne bakazza ku mpingo olagawa kwabeera kwaliira kwakola ki naye kati egasi yamwokya atya mbu yamwokya ebigere ne bizimba naye ebigere obedda agala kuyimukamu ati neguma kiba kitegeeza divorce okuwanika amagulu nga wayidde okugulu kuno nga kwamenyese bakutwale mulago ne bakuwanika weekuti ne bakusibako bandage wed katasobola nakuwogera bamanyi ekitegeeza okuba nga oyidde amafuta skini balina okubeera kisooka balina okuzinga eno ne watayidde bazingayo okitegeera bazinga so that onabye ku mukono nga muzinge naawe kali kabadde jasi ne gumanya abafere we bakola omukono omuzingezinge nga gwokola oti kasukunjaganyati omukono ogwa prasa gwoga nti gwe gwakuba akadumula kamafuta noba nga gwokola oti gwoti mwagala obeguliwa ayina guno omulamu n'omulamu agutadde wali ate omulamu gwako nonsense so tubadde ne sula flexible tubadde ne update ya Brian White Kirumira naye tujja kuwesitulako lumu ko tugendeko ku nyumba awo batukkiriza ogenda tujja genda ne wawana ate batukkiriza tujja kuyimirira ne wavaala na kitende
Osoko lengiza yemu. Tuba tulingiza yo bulungi kubanga bali neighbors. Kati tujagenda. Tugende yencha. Tutunule tubalage ndi ene nyumba. Omutemu yabadde abeera omutemu wuuyo. Omutemu ye Brand White. Bwe kiri. Baji. Agenze. Ngoli munyivu. Ndi muzibu nnyo. Oli mukambwe nnyo. Bana ensonga zo zitambudde kutegeeza Crown Japan Black November egenda maaso unako olwencha twayongeddemu ennaku ndala 3 kuva Friday Saturday ne Sunday gwe atulaba Joseph Bango otulaba mu mbeera yonna genda weefulira ebintu ebyenjawulo TV 32 yakomye ku mitwalo 21 keera ko unako olwencha pako leta za kumye ku 35 unako olwokutano kulo mukageze yakupera ku 13 ku Sunday zigenda bera za bwerere ebyo kugaba bingi ebiri awo nawode kagenda kugabira flasks ezenjawulo se atulaba yonna Joseph ngo tulabira fridge zakomye ku beira isi washing machines rice cooker air fryers zonna zakomye okuso muganda wange keera ko ku Crown Japan katwe olabike nti ensonga wefunira ku bintu webulya ku bintu ebyesava nadanga tuyingira mu Christmas eno oyingibere wakanga kawufa bwe kali ku mitwalo 8 jokka 8 n'ekitundu wina wufe nunje bukula paka okufa obubi so mu mbeera yonna kambagalize onako lulungi namba z'essimu mujja kuba mufunako mugende ku page ya Crown Japan katwe ku TikTok mujja kuba naye salo yada tukulubiriza ntemusindika sente ku mundi guno mwajire ku dduuka don't send money temusindika sente ku simu ya Saalongo mujje ku dduuka oba bofunye namba ya Crown Japan entuufu page za Crown Japan ziriko abagololereza abangi ojja kuba uwese namba y'essimu ereta Serumaga Hassan jemba mukozesa kambagalizo nako olungi bere bulungi mwerako